senti alingidewo bireko yeja Butere bulungi akyali ku media twebaza nnyo munatusonyiwa mukwe yakoze ebigenze bulungi oluvannyuma lw'abasirikale ba SFC otulemesa okwakisesinga ekisaawe embeera nga tumanyi bagiteekawo naye ngaomukulu tumufunye asobodde okuvaayo era tuli naye butereevu ssaawa zino wenjogerera tugenda munyonyo abeere ng'ayogerako eri eggwanga adresinge bannamawulire ku biki byajje mu ggwanga lya Amerika eyo gyogezaako okulaba ye convoy eyaniriza omukulu okuva mu ggwanga lya Amerika mu Grammy Award eyo convoy abaana ba boda ba big talents bonna bali eyo balamusizza naye okusingira ddala bano abali wano abanoonyeeko mbeebaza nesekwebaza yenna neyanza neyanzeege twala okusiima kwange eri management yange ne ttiimu Eddy Kenzo abaana abo balungi nnyo olw'okuba nti omukwano gwe bandaga gulya ne condition kyava mu kuba nti kati just bawagira buwagizi muyimbi oba n'okuba nga bakola ebibasanyusa nga group naye they are helping a country olabira ddala nti kati omulimu gwe bakola it is for the country kubanga bino byonna byetukola biri mu kushapinga line y'abalijja ate tumanya omu ku bana abali wano ayinza okubeera omwana we oba omuzzukulu oba kazini so kyamukisa mulungi nnyo nti no balina omutima ogwo omulungi oli neyerekereza emirimu gye n'asalawo ajje celebrating achievement
tuba tusobodde okutuukako ng'eggwanga okutwaliza wamu. Ebiseera ebisinga abantu abamu yabalooza nti achievement ya muyimbi naye ffenna bye tukoze tulina bye twalabirako ate ne batwegombesa okubanga tuteekamu amaanyi naffe tusobole okubaako wetutuuka. Wano tetuliwo lwakuba nti nno twazaalibwa buzaalibwa nogaaka ngende nkole kino, but obaako boolabirako nobeera inspired nogamba I think I can do that. Nowuliriza music w'omuntu ng'ayimbye nogamba I want my music to make people feel the same like that. And so olwaleero abantu baba bajja ne banonako ku kisaawe abaana abo ne beerekereza emirimu gyabwe ne bajja oli n'abeerawo n'akulaga omukwano ebbanga lyonna, kiba kitegeeza nti ekyo nno takyekoledde eka wabula ataddewo embeera. Omwana ali alaba footage ono ng'abantu bakuyimba bakusanyukira agamba nange njagala nteeka impact ku bantu bwetyo oba n'okusingawo. So mbeebaza nti omulimu gwe bakola munene mulungi nnyo era gugenda kuvaamu ebyengera, guyinza obutavaamu byengera ssaawa eno naye gye bujjeeyo ng'oluusi wetuli oba twafa dda abaana bangi abagenda okirabira kate bakole n'ebisinga ku byange byenkoze ate tomanya ayinza kubeera mwana waani, ayinza okuba owange oba owuwo gwajja oba tomanyi naye mukama aba akulese aba ayina ensonga. So abo abaana mbeebaza nnyo, nsonyiwa okubamalako obudde obungi naye mbaagala nnyo like we are family and mbaagala nnyo. Ekirala neebaza bannayuganda obuwagizi nalaba bungi nnyo, obuwagizi nalaba bungi nnyo, obuwagizi nze mbulaba bannayuganda nze bampagira nnyo, nzize ndaba obuwagizi bwabwe mu bintu eby'enjawulo. Batuwagira nnyo mu biseera ebya kandabe batandikira ddala ndowooza za Freeman tujja nga batuwagira mpaka mu BET omukwano ne gusukira ddala mpaka ate mu Grammy kyabadde kyamaanyi nnyo. And I think that is how it's supposed to be, kubanga okubeera nominated mu Grammy it is already a win. Already ndowooza Beyonce yakafuna yasinga Grammys ennyingi naye era naye kasita baagimuwa n'akaaba ndowooza footage mwamulaba. So kinene nsiima nnyo Mukama Katonda olw'okuba nti nno ffe tuva mu nfuufu tuveeyo tuzaalibweyo n'amakubo teri. Ogenda ewaffe ekyotera nze gye nakulira Masaka naddala ekyotera n'amakubo ekkubo erikutwala oluusi we baziika mama wange liyinza okkuba naye bw'olaba ng'osobodde okuveeyo olidde mu street ovudde mu haso n'otuuka mu ruumu n'otuula nga teweerese bweresi naye ng'oli invited ng'oli nomini abayimbi ne bava eri buli muyimbi ndowooza yaliwo. This time around ndowooza mwagoberera mwakiraba buli muyimbi wa America yali mu house n'ataasobola kubeera nominated yaliwo kwegamba ataasobola kukola ki ya performing atasobola performinga yawagira naye nga nange wendi ndi wali ntudde nabo. So it is really amazing okubeera ng'oli mu atmosphere bwetyo. Kizaamu amaanyi ne kiraga nti ebintu bisoboka era essaala yokka gye mba nsaba okulaba nti ate oluusi tebikoma ku nze nzekka naye n'abalala basobole okubituukako bino. Kansubire nti kino kye tukola it can inspire someone somewhere era kisobola n'okushapinga generations eziddako zituleetera ebintu bingi nnyo wano. Oluusi nze nyinza obutasobola kumalayo byonna naye Mukama Katonda omulungi ow'ekisanze nkimanyi eggwanga lyaffe alyagala eyankwata nanzija eno nantuusa wano asobola okukwata omulala. So mwebale nnyo mwebalire ddala abannamawulire okuba nti nno muteekangamu obudde ne muteekamu time kawalya ne banno wano abasinga okungoberera mbamanyi nnyo mwenna omusumbi ali wano mumanyi ate these are the people that always support me. So mbeebaza nnyo mwenna n'abatasobodde kubaawo n'abatasobodde kujja naye nga dde baagala mwenna mbaagala nnyo. So nze honestly speaking I'm not complaining at all wabula nsiima busiimi bantu. Buno obutonotono obuyitamu mbambuwulira mbambulaba naye obwo butono it's like just a quarter to 100 kubanga honestly speaking omukwano mungi bantu bampagidde nze sitoma nze sinaamu kantu konna kayinza gamba nti naye no bino ebisigadde it's just background noise. And naawe nga bw'omanyi abantu ebizibu babireetera Jesus bamukuba ne bamuta ne bamufumita talina kyakoze ne bakola Nabbi Muhammad naliko emekka eyo ne bandaga sitore yawana mu nsozi eyo n'abasajja be naye ng'alwana n'abalabe yava ne Maka gye yazaalibwa n'abeera n'asenga Madiina lw'abantu. So obwo obutonotono obuyitamu ngamba abawagizi bange nti tebabufaako bubaamu ebintu bye tukola tebisobola butanyiiza abantu
abantu abamu baba bajja kiraba bubi abantu abamu olya buli wowangula oli awulira ali defeated kuba olwaliro bwe mbanye n'omudaali guno gwa golodi nzaani muganda wange ono golodi tata wange nzaani asobola okubeera n'omudaali mu Uganda wano guno nzaani oba okitegeka n'oguleeta wano so it is amazing zinawadi zakabeerawo guno muludi gwa 65 gulaga 60 ndowooza ne muzeeyi wange by then yalina emyaka nga 4 so ekibanga bwekityo bwekiri Mukama Katonda wamanyi okubanga nze nange biyingiddemu so awo enyinza okukoma fonaawo naye nebaza Mukama olwa Katonda n'ensi yange mpozi n'okwagala okutegeeza aba security nti whenever Mukama lwabatuwadde omukisa abaana ne bajja okunkimako ku airport mubalekanga kuba ffe tetuli ba politician tetuli bannabyabufuzi we are celebrating achievements for our country this is our generation and we are happy these things are happening in our generation so many generations they have died without witnessing this so this generation we have to be happy because we have witnessed the greatness. You understand? So there is no way we cannot celebrate. We are still alive and these things are happening. We have a Nickelodeon, we have BET, I have like Smanya about 10 entertainment, African Entertainment Awards. I have like 5 Freemas. We have everything. We have managed to perform a crossover. So there is no way we cannot celebrate these achievements. Many generations. Sitasobodde kwa witnessinga bino bintu naye bwe tubanga ffe abalamu tubirabyeko ne tufuna n'essuubi nti bisoboka era n'abalala bangi abasobola obituukako so we have to celebrate it. This is our generation and the most blessed one so temututya ffe tuli bannabyabufuzi there is nothing like we are conniving with this one or the other twagala kuleeta buzibu so tetulina buzibu tetulina mutawaana kubanga abaana baba stopinga luli baasiba abantu bangi leero batuganye okukola ebintu bye twagala okukola we are not doing anything wrong we are just celebrating the achievement of our country we are patriotic we love the country we wave the flag and that's why we are doing all this abantu neberekereza emirimu gye tetulina musango so one love I'm not blaming anyone but I'm trying to let them know that tetulina problem we are just good people oba happy buli muntu yenna gyali njagala amanye nti nze omutima gwange musanyufu era siina kyemmanja this is just the beginning saba Mukama Katonda tuteremu omukisa ate tusobole okubanga ne bwe mbanga sinzazeyo mu Grammy omuyimbi omulala tulina okuleeta Grammy e Uganda kama mbaya ni mbaya Akamanyi ne Busta Rhymes one of the greatest n'abantu abalala benjawulo ate tumanyi oli musajja muwaguza oli muwutani tusuubire nti wadde awadi teyazze naye of course recognition tugina olwedde ffe tuli bawanguzi olinayo ekyenjawulo kyewayizeeyo oba kyewafunyeyo era experience yabadde etya ng'olaba Rihana ali wali abantu abakabi bonna babadde mu hole emu naye nga neddiriisa owe Masaka mwali bino ebintu nze mbi experiencing nga it is not the first time nze ntudde nnyo mu house n'abo abantu bangi I remember ku BET twalina meet and greet lwakuba I'm not a showbiz person bino ebintu byokuba ebifaananyi kwata biki mbyerekereza kuba nina olugendo gye ndaga so ate nze I'm not a groupie saagala nnyo ebyo bintu byakwagala kakasa sirina muntu yenna gwe improving wrong but in the BET twalina meet and greet ebeerawo before Ninga, everyone is in the house. We meet and greet. My name is Swan, so this is where I come from. Attends, it's because banabana bampagira new social media bazono. Mendo tukelinga I'm very popular even in Grammy. Yeah, natuka mu Grammy I'm very popular nga buli muntu agamba who is Eddy Kenzo kubanga platform zonna bazi bo kumalira dale banga lyonna so I thank God all is well. It's not new. Chakabyo kubanga oli mu house n'abantu abo all the time. Kubanga basanga ku festival basanga wa tu abamawule tugenda kwa kudigidamu leero ndikomyewo bulungi naye tulina pate ya ddala very soon